abalabi baffe abalungi mwebale kulaba The Mix Media amanya n'eddoboozi Uncle Search President w'e Masaka City. Bambi likinga, commentinga, sharinga video zaffe eri mukwano go ate subscribinga gw'omupya koona ku kadde obeere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutadde wano ku The Mix Media. Tewerabira Mami's Hafiz Boutique ng'asangibwa Kakeeka Mengo ng'alina engoye z'abaana, ez'abakazi, ez'abasajja saako n'ebyokuzannyisa by'abaana. Tewerabira New Life Picture nga bano bazannya ebinna Uganda. Mugendeyo mubanoonyeko, mubasubscribinge, mubalikinge, mubakomentingeko ku YouTube channel yaabwe. Roni kutumiddeko nnyo. Leero mbaleetedde omusiime Pallaso avuddeyo n'alaga ebyobugagga bye. Ono bamuzaala ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda 1987 mu ddwaliro ly'e Mulago, Kampala District, ng'amannya ge amatuufu ye Pius Mayanja aka Pallaso Lizard, nga lino erinnya lyasooka okwetuuma nga yakayingira mu music industry eyawane waffe Uganda. Tusinga ennyo otegeera nga yakatandika okuyimba ng'ali mu Million Highland ewa muganda we Dr. Jose Chameleone, Free Boss, King of East n'amalala amannya mangi, ng'era alinako n'erinnya ery'omusiime Ssaabasajja Kabaka lye bali yamuwadde, nga bazadde be babayita Pros Mayanja ne Gerard Mayanja. Pallaso yasomera ku Kasawo Primary School gy'atuulira ekibiina eky'omusanvu. O-level n'agisomera ku Mengo Senior Secondary School, ate A-level n'agisomera ku St. Augustine College. Awo n'atandika okuyimba mu kibiina kya muganda we kya Million Highland ewa Dr. Jose Chameleone, n'akuba omuziki era nga bamuyita Lizard. Ye nnyini yeetuma erinnya erya Lizard era mubadde temulimanyi. Mu 2005 yagenda mu USA n'amalayo ebbanga eriwera, era eno yasomerayo diploma mu Pennsylvania High School mu 2014. Yakomawo wano ewaffe Uganda n'atandika buto okusumulula omuziki, era yali yakadda ne bafulumya oluyimba ne ba Good Life oluyitibwa Amaaso. Awo Pallaso twasinga ennyo mutegeerera. Bino bye byobugagga bye byavuddeyo n'alaga. Muyimbi ayimba era mu kuyimba agiramu ddala ssente. Yeetegekera concert era omwaka guno alinayo concert obudde bwonna ejja. Ayimba ku mbaga, ayimba ku the birthday, era twavuddeyo ne tumulaba nga omutanda amusiimye ajja ayimbe ku mazaalibwa ge. Yeetegekera concert saako n'okuyimba ku bivulu ebya banne eyo gye baba bamuyise, naye afunira ddala akasente ng'afuna atandikira wakati wa $5,000,000 otuuka ku $10,000,000. Alina studio ekola ennyimba giyite King of East, naye muwa akasimbi. Brand ambassador wa Ham mobile application amwera ddala kasente buli mwezi. YouTube channel emuwa buli mwezi wakati wa $15,000,000 ne $35,000,000. Songwriter oba omuwandiisi w'ennyimba yeewandikira ennyimba ezize saako n'okuwandikira abantu abandi bamuwayo kasente. Producer ng'akola ennyimba ezize saako n'ez'abantu abalala zikolera mu studio ye eri bwa King of East. Ennyumba naye balirwamu ssente empitirivu nnyingi nnyo zagitaddemu. Emmotoka ezo nazo zirimu ssente z'empitirivu okuli Benz, BMW, Harrier n'emmotoka endala nnyingi. Poloti alina eziwera. Videographer namu agiramu ddala ensimbi. CEO wa Team Good Music nayo emwera ddala ssente. Pallaso ayimba hip hop, dancehall, afropop ne R&B. Pallaso ekitono nnyo awangudde award ezisukka mu 10. Mu 2014 yafuna award 5, mu 2016 n'afuna award emu eyitibwa Hip Hop Award the Best Artist in Diaspora, ne award endala nnyingi nnyo z'awangudde. Abadde nominated emirundi egisukka 16. Pallaso alina abaana okuli Masha Mayanja ne Damali Mayanja. Awo bwe tusinga ennyo okutegeera. Pallaso azitowa obuwumbi 8 n'obukadde 899 sente eza Uganda. Ayagala okulanga naffe wano ku The Mix Media kuba 075855253. Tewerabira Mami's Hafiz Boutique ng'asangibwa Kakeeka Mengo, ng'alina engoye ez'abakyala, ez'abasajja, abaana saako n'ebyo by'okuzannyisa by'abaana nabyo abirina. Delivery ya bwereere oba okuleetera awo mu nnyumba w'oli ewantu wonna w'obeera oli. Obusawo bwonna bulina obupya eza buli sayizi okuva mu bibuga eby'enjawulo okuli France, Germany saako n'ewalala wangi.
bangi nnyo. Tewerabira Loni ono wa New Life Pictures nga bazannyi ba Uganda Kayingo. Banoonyeko ku YouTube channel yaabwe era basubscribingeko, likingo, commentinge nako. Uganda bingi bakyabirina, bakyagala obibaweereza ebinyuma okuzaama nga tosobiraba n'abaana bo tebirimu kwesittaza. Kasagaddeewo tumiddeko nnyo. Kawuki Frank nkwagala nnyo, mwebale kulaba. Amanya n'eddoboozi Uncle Sech, President w'e Masaka. Mubeere bulungi, mweraba. Niam Tesabro University. Mami Hafiz Boutique. Tunde by'abakyala, tunde by'okwekolako, eye pencil, lip balm, byonna ebyo mubimanyi, makeup kits, byonna byo ebiri wano. Tutunda t-shirts ez'abakyala, tutunda t-shirts eziri unisex, ng'omwami ajambala n'omukyala ng'asobola okujambala. Tutunda obusawo, tutunda bushoda bags, tutunda obusawo bw'okumikolo, tutunda ensawo z'abakyala abakulu. Wano ku Mami Hafiz byonna obisanga ntunda gin. Bei Samsung batiwa. Bei Samsung. Tunda crop tops, tunda free shirts, tunda boss shirts, byonna wano ku Mami Hafiz. Engoye nzimixinga, ntekamu second hand nga ziri fast. Ntunda leggings, tunda knickers bwakalibadde. Ku side y'abaami tunda misipi, tunda boxers, bei Samsung, temutya wano ku Mami Hafiz near Mutesa Royal University. For more information, contact me on my phone 07 08 93 99 52. Mami Hafiz. Bye bye. Twogedde ku Nigina. Nigina mannaye. Tunda n'enigina mbadde mwerabidde badde. Tunda crocs, tunda bunigina bw'abaana bato ku ssente entono, nusu kakaaga. Tunda ez'abakulu nusatu, ebiri kitundu. Crocs ez'abasajja, ez'abawala. Mujje mutuwagireko. Tutunda zishekti. Delivery, no delivery is free, but we deliver. Okay?